Okay. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi in New Life Experiences and Adventures. Ndino omwami ayitibwa Kasujju Rogers abalaba emboozi yaffe nga ndine Nnaalongo Namugenyi Alice eyagamba nti muganda we yamusaddaaka mu Illuminati. Yono gwe ntudde nayo olunaku olwaleero. Nga tetunaba kugenda wala nnyo njagala okusooka okubateerako vidiyo y'omukyalo oyo. Mujijjukire bulungi omukyala yali agamba nti muganda we yamusaddaaka mu Illuminati. Nabadde ndi awo ng'omwami yankubira essimu ng'angamba nti Hadija oyo muganda wange banzaala naye nange mbadde njagala okuwa sayidi yange oluvannyuma tugende mu miitingi z'ekika. So twagala tutegere ku sayidi ya Kasujju byali bitya. Muganda we n'omwana wa muganda we ddala yabasaddaaka mu Illuminati. Sigala mbaana mwenda. So kati ono mwami gwogambe yakusaddaaka muganda wo mu Illuminati. Mwana wakumeka mu family. Yasembayo yanzirako. Yakuddako. Yanzirako. Muto wange yasikira taata waffe. Tayagalo zikozesa. Janga abamutaddeko empingu. N'agamba nti bagenda kumusiba. Ng'agamba maama mpa obukadde busatu oba si kyekyo basaleko akatundu bakatunde. Maama n'amugamba sikiriza kutunda wantu wano menyekeddewo ebbanga ddene. N'agamba kale kabansibe. Kati nakubira bali bakulu baffe bonna namugati tumuwola ssente. Ng'akyali ku mpingu. Nga waali aweewa kalokuba kati nze naliwo kale muli ekisa ne kinkwata. Taata waabwe tabayamba tabafaako kola ntya. Nentuuka n'okutandika okunywa omwenge gwe nali sinywa nga ssente zange zinnuma ku mutima kuba nayozanga ngoye. Kati munnange Chairman nampa ebbaluwa bw'agimpa nengenda ewakaawe mu makaawo waka ne kye nalaba nja kukiraba nensooka nenfunamu ku ssente ezo maama wange ziyampa $200 nempangisa akayumba. Naye nga nze simanyi ssente zange ezo kiyankoleramu era ennyumba yatuuka nennemerera lwogenda okukola tebakusasula yani enkomo maama wange nemugamba mu ssente zezo ze wamuwola akakadde kamu mwe yakukolera ebikyamu. Yankolera ekikyamu era buli wengenda nze okukola sisasulwa mbeera bwezi mu eyo embeera. Illuminati kyeki omuntu bw'obeera omusaddaaka kufuna bugagga oba yamusaddaaka kubeera ng'abonaabona. So byonna tugenda kuba tubimanya olunaku olwaleero ate twongere okugoberera amazima. Njagala okubeebaza baganda bange mwenna abatulaba nti mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutukkiririzaamu, mwebale nnyo okusubscribinga yenze Hadija Kigozi. Mpoza ate mbajjukiza nti baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulumu kubangula abaana ba baristas abamanyi. Abazadde mutwala abaana mbaweerere basome. Omulimu gwa barista mulungi. Obwakadama bumenya naye bw'okolayo obwakadama emyaka 2 n'ofuna akasente ko n'ogenda mu Roast Coffee Academy n'osoma omwezi gumu ku 2 n'ogenda n'onoonya omulimu ogusinga ate kiba kisingako. Baganda baffe aba Double Blessings Overseas Limited we bali nnyo okuba nga bakuwa kalooni okuva ku $1,000,000 mpaka ku $1,10,000 naye ng'eno looni y'abankuba kyeyo bokka osasula oli ku mulimu. Oyagala visa loan, oyagala passport loan, ticket loan ogendayo n'obeewolako ate bw'ofuna omulimu n'okola ki n'obasasula. Bannaffe aba Speed Express Tours and Travels tutambudde nabo ebbanga ddene nga bano be batuteekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi. Owaayi nsanyusa okukulaba. Nabo kusinkana Hajjati. Yendi maama sibeta Hajjati. Maama waali Bulaayo eyo ndowooza alabika yalaba programu yange n'akubira essimu. Byali bitya okusinziira nga Alice we yatunyumiza? Ze nno maama antegeeza nga kubanga muganda wange nali Masajja nenvaayo nenzirayo eka wange Seeta. Kati mukulu wange nankubira essimu bamuyita Jimmy Seruli n'aŋŋamba nti taata nti wange ozeeyo nti ye naye waliwo ebbaluwa ezizze wano nti okoze ebbaluwa zakindi za kika kya Nvuma nti bakojja be baziweereza koze zaki nti asimanyi konze ginsomeremu eyange nanga ne bawandikidde buli mwana yenna mulekwa nti konze ginsomere eyange n'aŋŋamba akankosomere yange mwennyini n'aŋŋamba nti bawandiise nti ebintu by'omugenzi Alice Namwandu ng'ekika ky'Envuma
Omutuba Ssemakino nti asaba twaba wakwata ku bintu byonna. Ani yawandiika ebbaluwa? Nti Omutuba Ssemakino ow'ekika ky'Envuma. Nti ng'agiwandiika ng'ani ng'ayinako akakwate ku gundi yammwe ku ttaka lyammwe ku bintu by'omugenzi tewali kati nga nange neebuuza ate yawandiise yakitunamu okwemulugunya oba kiki nti naye n'ateekamu ne ssente ziva mu mayumba zigende mu bbanka konze ekitegeeza maama yaleka n'akawunti nti konze kale beera naye yange nja bimanya kati kyava ngamba n'ekyokubiri era bankubidde essimu nti konze baani nti kojja Kabenge ne Kyoloobi nti waliwo Alisi byagenda okuteeka ku TV naye tubeere ku Bukedde TV konza ate biki konza Alisi ate era gamba mwatulindira ku Bukedde nze bwe yaŋŋamba nga ye konze no mukulu Jimmy nkubuulire nze ebintu byeyo nkubuulire sijja kukola ki oba ku Bukedde oba yagenze kukola ki nangamba naye baŋŋambye tubeereko tubirabe konze kale munombuulira gwe mwennyini kakati enkeera sina kyenakola ki kyenafuna kati wayitawo ennaku 2 nzija emasajja ye kulwo oba lwali lwakusa tugende mu Easter kati bwe nzija emasajja nkubira muganda wange Semyano nti mbale njagala ojje waliwo omwana nti Kakebe nti yankubidde essimu nga neetaaga nti ku kifo kyewa emasajja yagala kufuna ssente naye tukubaganyemu tukole ki tulabe era ekiro omukulu Semyano yajja kati nemugamba nomugamba nti waliwo bye baŋŋambye ebigenda okuba ku TV Alisi bye yatadde biki koye wange waliwo nansindikiddeko wano okuva emasajja eyo ka odi yaako naye ndaba si birungi konze biki koye Alisi wayi ninde emasajja ngenda bikola ki kubikulaga konze awo ntandika okubikola ki okubimanya kakati nebuuza okuba nange nti Alisi oba yatadde biki kuki kojimenti ye tata saakugambye nga ngamba maaso ku maaso nti nze baŋŋambye alina byagenda okukola ki okuteekayo konze ŋambi twalanga byakukola ki kati tuba tuli awo kati wennuukira n'okuki n'okugulu mba ntambula nengwa mu kanyera okugulu nga bw'okulaba kati okugulu ne kunuuka ne kunnuma nnyo kati muganda wange saamulinda nga kunnuma ne mugamba baaba nkubuli okugulu kunnuma nnyo ebyo naabikola ki kaŋŋende ate obadde ki konze mbadde ntambula awo nengwa waliwo akasirikko naye kugulu kugeza era bankutte mu kkaawo ne mpulira kunnuma nnyo kaŋŋende ki nenzira y'esseeta kati ku Lwokutaano ku Good Friday muwala wange asoma obusawo ajja aŋŋamba taata waliwo ke bansindikidde ka audio jjajja Mmire yakafunye kuva bweru bakasindisa okuva ewa jjajja nti nekambikuleetera obikole ki obirabe konze no yanguwa tugenda mu kyalo yanguwa ndi ng'akandeetera bw'akandeetera ŋambiraba ŋŋamba ye mwanyinaze yatabuse omutwe yabadde ki atandika nti nze namusadaaka mbaluminati nze simanya yampola ssente kituufu ekyokumpola ssente akakadde kamu mutuufu kubanga nga wayisewo loza emyaka nga 7 oba naye nga ssente ezo zeyakuwola wazimuddiza ennyabo ssente ezo zajja zitya lwaki agamba nti naate ssente zeyakuwola tewazimuddiza anti kankunyonnyola ati ssente ezo zijja zitya newola ssente mu banka miliyoni 10 mu banka nga sina mulimu banka wempola ssente bagita development microfinance center nengula taxi bwengula taxi nali ebiseera ebyo nga sina mirimu ng'okola kinga kangula taxi eyokola ki okubeerawo kati taxi bwenjigula nga omanye ebya banka ate banka mbanji tambuza banka nekwata emmotoka eyo banka bwekwata emmotoka eyo banka negitunda kati banka nebalirira emmotoka nesigala nga emmanja miliyoni bazalinga 3 bwewatyawo kati nenzija nga nsasulanga kimpolampola banka kati banka nejesigala nga emmanja miliyoni emu banka wemmanja miliyoni emu ne batandika okumpeereza samani za kooti kati ngwe emirimu nvuga bibaluwa kubanga omulimu gwange gwa taxi nvuga bibaluwa nengamba bankoze ntya negezaako okulerwa nalalako ne binnemesa kati ne batuka ne bampeereza nga ebipapula byabalooya kati mu balooya ne batandika okumpeereza ebiwandiiko ebyo ebya kooti bampita mu kooti enfanzirukayo nengamba waayi balaka baagala kukola ki kunkwata nengende masajja wa maama nembimuyitira maama nemugamba maama nkubuulire wajjira ku mpingu ng'abasirikale bakusibye n'ogamba maama wo nti bagenda kunsiba mutundeeko akatundu miliyoni 3 mukole ki muzibawe bante kati awo muganda wo kwe kukuwola miliyoni emu
kati wano bw'oŋŋamba nti nno baali bakubanja miliyoni 3 kindeetera okukkiriza nti nno wajjira ku mpingu ddala wajjira ku mpingu ajja tesajjira ku mpingu kubanga najja nzekka n'ebbaluwa yange gye baali bampadde ya kooti era maama natuuka nakiro zaali ssaawa ndo zange emu n'ekitundu ne baganda bange abamu nga bwe bali bakomyewo ne mbibayitiramu maama kyava agamba ogenda kukola otya kati bambi Alice yaliwo era yandaga omutima Alice n'agamba nti taata ndi wange bagenda kukola atya nti nanga taata nina omuntu asobola okuwola miliyoni naye osobola omuteeramu amagoba konze munnange oba onnyambye nti amagoba onoomuwa emitwalo 6 konze mu bbanga ki kubanga jjukira siina muki mulimu koye nti kale osobola muwa emitwalo 6 mu myezi nga 3 konze twakkiriza akamu ekitundu koye nti akamu ekitundu asobola okukkiriza kangene nsooke munnyonnyole maama nga amugamba wali ali kumpi nti ye ne bakulu bange nga weebali awo abamu ng'agendayo ngaddanga agamba akkiriza nga mugamba kale ajje tukole ki agreement bwe twakola agreement kati esente ezo agreement eyo ekyaliwo wemba mbitankudde nnyinza obbifuna oba oli awo kakati agreement eyo nga tugikola eya sente ezo nga mukyala Nakanjakko so si Alice yampola sente mukyala Nakanjakko ye yamuwola ye kwanza saamulabako naye nga agreement egamba mukyala Nakanjakko kati ate mukyala Nakanjakko yakuwola atya sente nga Alice agamba sente ze zimuluma yayozanga ngoyo okuzifuna era yazijja na mukakebe okuzikuwa anti maama wange nze nkunyonyolanga ye bwe yakola ki bwe yatugamba kakati mukyala Nakanjakko yaani mweno story ali neighbor waffe kakati era sente ezo nazireeta ne mugamba onnyambye sente zaali za mukyala Nakanjakko naye Alice ye yazikuwola so kati tukitwale nti sente zaali za Alice naye ng'agenda kukola mu magoba so kati sente zino wazisasula tewazisasula wengenda okujjira kakati tutambula era sente nengenda mu banka ebya banka nembikola ki nembimaliriza ebya banka wembimaliriza kati mu kutambula awo nga siina mulimu kati Alice nenzijanga muwayo ki sente nemuwako emitwalo ameka 5 gali agamba ki agamagoba kakati wayitawo emyezi 3 giyitawo emyezi ndigenda mwena Alice natandika okwogeranga ebigambo biki bingi nemugamba naye nkubuli siina muki mulimu naye ngumiikiriza sente ngenda zikola ki nja kuzikuwa natandika okwogera ebyo natandika okuyombesanga ne maama kati mba ngenze wayitawo ndowooza banga weeks nga 2 nvuddeyo emasajja ngenze ndimbaale nemuka gye nali nvuzaawo ebbaluwa nga omukyala ankubira essimu oweeka angamba mulamu azze wano zaali saano za 2 oba ez'ekiro nti azze naye aleese ebbaluwa ya poliisi nti naye ate agenze konze aliwa nti agenze konze mukale kanzije bwe najja saamusangawo ng'agenze wakuba essimu n'ogamba nti oyo mugambe simusanga mu maka ago bw'aba mugezi taddangamu okusala ekigere mu maka gange ekyo kyabulimba kubanga era omukyala nze yankubira n'essimu owange naŋŋamba kati omukyala bw'aŋŋamba nenkola ki nenzija ebbaluwa nenjiraba nga ya poliisi ekibuye neŋŋamba mwanyinaze atuse n'ogenda ku poliisi nti nze gwe nayamba ne ku lubuto Alice ku mwana wasooka nemulabirira konze mukale bwebiti ebyaki naye sina kyakkola era nakwata ekkubo nenzija emasajja neŋŋamba maama timunange ebbaluwa yiino bakoze eki bandopye ku poliisi naye bamaama ngenda kukola nti Alice mulumuko maama nti munnange Alice twamubuuliriddeko wano naye Alice tawulira ayogera bingi nnyo naye mwana wange lakwa siina ki sente twandikutte sente za mukyala Nakanjakko tetuzikola ki ne tuzimuwa kati maama ne mugaa sina kyakkola naye enkya kangende ku poliisi kubanga bampise sina kyakkola ekinaabayo kinaakola kina twasituka nze waliwo mulamu wange omukasemyano ne Jime netugenda ku poliisi ekibuye wetuka ku poliisi ekibuye office era mwenyini yaje tulagalo gitwaga oyo yali ali ku file eyo ng'omwami akola ki aŋŋampita ng'aga yeggwero ojase nti naye ate ebigambo ng'andaba nga atalinga yeggwe bye mbadde nsuubira nga si bwe bikola ki bwe biri ng'amugamba biki annyonnyola ebigambo bingi ebigambo bingi nnyo obadde oyigya booti tokola booti agamba sente ze waliwo omukyala ono yakwewolera sente okuva wa mukyala Nakanjakko konze sente nzikkiriza bulungi naye nasasulako emitwalo ameka bammanja kakadde naye amazima matuufu afande siina ki sente koye nti ate munnange omusango tegumanya nnyumba mbi yadde ono naye ng'obumu
nti ono omuyita otya kwanza mwanyinaze gwenzirako naye ate ndi taata we kwanza nasikira muzeeyi nti naye sente ezo onozimuwa kwanza ndi wiringi olaba ndasobola okukwata amagoba nengamuwa naye sente zino ndi wiringi kola naye embeera gye ndimu nabo bennyini bagikola ki bagimanyi nti naye sente njazibawa nti ogenda zibawa mu bbanga ki konze afande nkubuulire nti okweyama nja kweyama naye bampeyo kale emyezi obanga ebiri nja kukola ki mwanyinaze yagaana nti yoli omukyala ayagala sente ze tasobola naguminkiza weeks mmeka 2 kiyinza okuba kyekyali ekituufu era kyo nga kituufu kwa sente zaali zikoze eki zaali zirudde nange ng'omuntu nga nkikola ki nga nkiraba kati afande n'agamba nti baganda bo bonna baagaana okukuwola sente bonna ne bagaana okukuwola ye n'akuyamba n'akuwola kubanga nti bo baali bakumanya empisa zo nti gwe tosasula ate ani yali ampozeeko nti oba nali mwewozeeko naye ebyo byebigambo ng'omuntu byakola ki byalina okwogera kaakati bampa weeks meka 2 neŋŋamba afande sina kyakkola kange nensala amagezi gonna nkole ki tulabe kaafande nti wandiika wano era teyampa na bondi kubanga nti ng'omuntu bakola ki naŋŋamba naye weeks 2 zibe weeks meka era nasituka ne tugenda emasajja ne maama nembimunnyonnyola bulungi ko maama nti bakwadde weeks 2 naye nti waliwo ekifo kyaffe eri ebusaabala ekyamukulu waffe kyetugenda okutunda singa abaana bakitutte kwenja okuwa akakadde tuwone ekintu ekyo maama nti kati maama atuzaala omugenzi kati byenjogera biringa myaka 7 kati maama kyava agamba naye sokojje ebiseera ebisinga mpita muzeeyi oluusi omwana nanga basokojje ti akafo kafaliwo twalundiranga ente nti waliwo omwami ayagala okuteekawo toilet yatumako omukulu wo Jime ayagala kagula nti niyo bake tuba tumuguza tuwe mukyala nakanjako sente kubanga mukyala nakanjako naye alina ebigambo byakola ki byasindika eno ku lwa Alice nti kubanga nze ate sibikola ki tubawe sente zaabwe konze maama tewali buzibu nti naye nti kubanga munaye gwoyina okukola ki okutunda olwokwanze nasikira muki muzeeyi kati maama nga tuyita Jime nga Jime aga omusajja waali era omusajja yajja omusajja nakkiriza okusasula milioni 2 n'ekitundu era nendika nga nkoze bulungi endagaano ko omusajja nti kati byenkeera ngenda kuleeta sente yasooka kusasulako milioni 1 n'ekitundu kati maama n'agamba nti ezo ngenda zikola ki era kyetuva tuyita Alice ne tumugamba jangu omwami ono enkyagenda kuleeta sente esente bazikuwa akakadde kakole ki okatwaleyo akakadde k'abendi nti naye neyanziza nnyo neyanzika ekyokubiri nti nze sigenda genda ku poliisi kujjayo muki musaako wagukola ki wakuteekayo kubanga bwe naagendayo poliisi eyinza okunkola ki ate okuntulugujamu bokola ki nga ate siina bwe nkola ki nti era ne bakulu bange ne bamugamba kuba twayitawo omugenzi Kizito ne mukulu Semyano yajja abamu abaaliwo awo ne bamugamba kati ali naalongo gwe mwennyini ojagenda ku poliisi ojeyo muki omusango ne tukimaliriza kati ne muganda wange yaleeta omwami oyo agula yani ne tumuggyako percentage ye yalina okukola ki sente zisigadde neziba kazina kuba za maama era awo wasasulira mukyala Alice sente sinze ndazikwata wabula maama yakwata sente ng'omwami oli asasudde enkeera nze maze okukola endagaano olwo nze nenzirayo era omwami bwe yasasula sente Alice n'agenda ekibuye ku poliisi era nze kye nakola lwakuba enamba sikyagina n'ey'omusirikale oyo omusirikale namukubirako obukubizi ku ssimu nga wayise obanga na wiiki n'agamba yagira yajja n'akola ki konze tewali mutawala era ebyo ne bikola ki ne biggwa bwe bityo byaggwa ebya sente ezo era tewali n'omu eka abatakimanyi sente zaali ku kiwuzi kya maama wo nga tannaba kufa bagamba nti wazisumululako mbu wagamba maama yazikuwa maama wange maama bwafa kyova olaba nti abeesera ebisinga abantu bagabira abantu amawulire amafu maama bwafa ekiro maama yafa Lwakutaano ku Lwomukaaga tukola enteekateeka kati ekiro bamaama batuyita bamaama baffe abato ku ssaawa 12 ez'okumakya bagenda kunaaza maama era maama yatuyita bamuyita maama Nalunga abeera Seeta ne bagamba bamuleka mwenna mujje mu nju era ffe abali omwana omu ataaliwo ne batuyita ne tugamba oba ate kiki kati maama nga ali mu keesi bagenda mukola ki mujjamu kyabatuyita nti baana baffe tubayise nti ye maama wamwe tumusanze n'oluwuzi muki ku mubiri naye lulimu ssente nti naye lulimu emitwalo emeka
5 ffenna abaana abalwera ne bazitulaga emitwalo emeka 5 era emitwalo 5 ne bagamba maama n'atugamba zizino nzizzaamu muzirabye nti nkikwasaani era oba yali maama kyo maama n'avuma n'agamba mukikwasa eddala omuki omukulu nze kati era ne bakinkwasa ne nkikwata era nze nakitereka era nakati nze nkyalulina oluwuzi era luli mu nju twalutereka era baganda bange waliwo ebiseera awo embabega badde bagira ati ate maama yatuloseza simanyi oluwuzi ne baganda no mwene mwagala nnyo ebintu ebyokukola kyoba kiki naye oluwuzi lwa maama kati nalutwala balumpa mugundi lwa mmere tyoba kiki naye nga balutuwa mu ddiiro nga ne bamaama bajjajja bonna weebali. Wagoba omwana wa Alisa wakawa abeera oya ate nga mulwadde? Munnange maama wange nange nabyekanze ku vidiyo kubanga nze n'omwana oyo nze Masajja ngendayo mbadde ngenda lwa maama kuba nze sijembeera nze mbeera Seeta na Masuuliita kakati Masajja nze era nze mbadde nga nzija bagamba nakato yatabusa omuki omutwe nga tusonda ne sente awo bamututte butabika kati era ne lwe nasembayo lwe bagenda nagenda okujja nga yasizza mu nnyumba ebifaananyi ebyawaka akubye ki maama n'agamba omwana leero yatuyisizza bubi nnyo tiine bamututte butabika naye ate bamugjeeyo bamututte ewaabwe wa gye bamuzaala nze bambi kati nze n'omwana era kyenagambye balina n'omwana n'obujulizi abeka bonna banjulira nze sirabangako nakato nti agudde omutwe atabusa omutwe kubanga sifunangako chance wabula ate emabega nze ngambye wulya wategeeranga otya nti nno nakato akubye ebintu by'omu nnyumba abyasizza najja buzi lwe yabyasa nga bamututte nga okujja nti nze okulaba omukadde nandaga nti olaba ebifaananyi byonna era mu nnyumba yali weebiri ebifaananyi edda eyo gye batambulira ku musawo bagamba nti yegwe waloga nakato sente Alice ze yakuwa wazitwala ku musawo n'obaloga n'obasaddaaka mu Illuminati n'omwana we n'agwa eddala. Munnange ajja ati nkubuulire nze nkuze kutuuka wano kati era nze singa nali wagenda mu basawo okuva lwe nasikira taata wange nasika nkyali muto nga nsikira bakulu bange ba myaka nga 6 nina aba 5 nina nze nsembayo naye byonna byonna byenzize empitamu mu ntalo kyesikolangako banwanyisizza mu bintu bingi nnyo mutaata bye yampa naye nze kyesikolangako genda ku byamusawo kubanga olw'ensonga n'omusawo nange nnoonya ssente mu takisi nfunamu ekitono ndi mu kulima ndi mu kyalo mu nkumbi nandibadde nga ngenda ku basawo kunoonya ssente baana bange kuba ki naye ne ssente amazima go sitya nze Katonda sigendangako ku musawo simanyi na musawo nti omusawo w'egindi simanyi ali luddawa kubanga nsooka ne kwetunuulira mbeera yange gye nkola ki gye ndimu ng'omuntu kubanga nandibadde ngamba nti oba nina amaduuka oba nina kino naye ne takisi gye nvuga era ffe tubadde tumanyi nti engeri gye wasaddaaka muganda wo mu Illuminati oli mugagamu maama wange nkubuulire ne takisi gye nvuga ne benzaalibwa nabo emyaka gye mmaze nga nze mbonaabonala bya mirimu nga boolaba famire z'abantu abali nti oli akwata ku kitaawe kwagwe ndasikira muzeeyi nze mba taata waabwe balina ssente naye ndowooza tuyinza okubanga mu baana abatalina ssente niyinza okuba tulinga abaana obanga 7 oba 6 naye sirinako muganda wange yali agambye taata jangu okole wano taata edduuka lirino balina amaduuka mu kibuga balina amakampuni weegali naye waliwo mukulu wange Steven Mubiru kyamufumba era mwebaza nnyo era yeyangulire emmotoka ne gye nvuga essaawa zino weekaddiwa nga angulira ekola ki yeweerera abaana muzaalibwa naye twawula maama ne taata naye oyo era singa yaŋŋamba singa nkola ki nandibadde nga kubanga emmotoka ne gyenna eri ku UBK kati era essaawa yonna ndeetera ki mpya drone era nkola ku mbaale bannange tosala gwakawala nga tonnabakuwulira gwakale n'essaawa zino lwakumenyeka kugulu era enkuba ngene enkuba yatonyera kuba nti nabadde wakusisinkana mba ndi ku nkumbi bwe nvaayo nga ngenda ku mmotoka yange embaale era mwenzija ssente ne mukyala wange kuba mukyala wange musomesa mukozi wa gavumenti musomesa ku gavumenti era okuleka ne kuba maama abali e London mami Trudy era gobadde owuliziganyako naye mami Alice be bantu abambeererawo ebiseera ebisinga kubanga abaana bange omuwala wange omukulu yagenda ku university naye sinayo muganda wange n'omu oba mutabani wange n'omu aŋŋamba zino ziizino muwala wange addako asoma busawo naye maama we looni zaafuna nange nga bwe tuteekanya okukola ki ng'omuntu
naye mwannyinaze oyo Alice yafuna olubuto olw'omwatabani waffe omukulu naye nze nga nkole wakkojja ku hoteri naye ne bakyakana ne bbaawe naye ate nze nabeerawo mu mbeera yonna ne mulabirya paka kuzaala ate nti nno yegwa mulemesezza obufumbo munnange wange yamanyi kubanga ate nze n'obufumbo bwe nze simulabangako nti afumbiddwa nti Alice mukodomi kubanga ne mukodomi waffe bwe yali amututte twamufosinga nabufoosinzi kubanga twali bato kwanze gwenzirako twali bato ng'amusuddewo kati bakulu bange ne bateekawo embeera basinka ne mukodomi waffe oyo naye nti lwaki weebale nnyo kati era we baamuyita Alice oyo omukono agamba mbabuulire nammwe mubeereko ne mwannyinammwe mumulabe bwampisa kakati empisa ze nezimwa omusajja n'agamba nedda ate twagenda okuddamu okulaba ate ng'era amufunisiza olubuto ki olwo lw'abalongo era abalongo yabazaaliraawo maama alabiridde abaana omusajja y'omu era maama yalabiridde abaana okutuuka okubakoza nga n'abamu nga omanyi nti olina okuleetera mukadde waffe ekyokulya ki era abaana abo bakulidde wakaawo. Omulabi wa HK Media tulaba obe yakatweyungako tulina omukyala n'omwami Kasujju Rogers. Muganda we gwe yalumiriza nti nno yamusaddaka mu Illuminati n'asula n'omwana we eddalu. So tosala gwa kawala nga tonnawulira gwa kalenzi nabadde ndi awo maama w'omwami ono n'ankubirako ku ssimu n'angamba Adija tubadde twagala tuwulireko ne ku sayidi ya Kasujju. Mu abaali bagoberera emboozi ya Alice ziringa weeks 2 eziyise kino kye kitundu ekyokubiri poza ate enkya bagenda tukyeyongerayo poza ate enkya bagenda kubeera bampita mu meeting nga batuzza Alice okweyongera okumanya amazima ng'ekika kyonna kituuse omwami ono ddala ssente za Alice yazisasula kiki ekyatta maama waabwe bintu bingi nnyo betugenda okuba nga tumanyako olunaku olw'enkeera ate nga bwe tweyongerayo maaso kiddala ekituufu ekyatta maama wamu maama ng'omuntu kubanga nze ebiseera byange ebisinga sikulidde nze ku bazadde bange nakola ne mwannyinaze nalongo ndagire nenvaayo nengenda ebukojja nga ndi mutoera nze saafuna nnyo chansi kula na maama wange oba na taata era kyova olaba nti ne baganda bange abasinga kubanga tetulina bamaama basatu nze ndi mwana ava mu maama ow'empeta era yateeka mu katambi akagamba nti n'ekyabbumba gyembeera bangobayo ne maama gyali mu makaage era maama tuli wamu bulungi nnyo era nze we ndazimba ettaka liri ddene taata kwe yalimpa maama omulala ali mazzi naye gyali mu makaage akoze eki era tukkanya bulungi nnyo kendina akatono konna ketukola ki ketetenkanya nabo ne baganda bwe bona okukola ki okutambula kakati maama yalinga akola esseeta ewakkojja maama yatandika mpola mpola okwegenda ng'akola ki amagulu ng'ajja alwala amagulu maama alwalidde emyaka nga 10 kubanga taata okuva yafa maama yatandikira okukola ki okulwala najja ng'agenda amagulu gagenda gakola batugamba nti kalishiyamu abeeranda ne baweereza eddagala walabe ne baweereza eddagala ffeno tugula amadagala baganda bange buli omu asomba eddagala batabani baffe baddokita betuta abatali batugamba nti nno maama we yaseerera n'agwa mugundi mu trench maama yagwa nga nange era nkugamba essaawa zino nagudde emasajja era okugula okulaba ne maama bwe yagwa kubanga nange mwennyini nabaddera masajja nenseerera kati bwe naseeredde obulwadde ng'omuntu otandika era okugulu kati ndi mu wiiki yakubiri kyokera kukyakola ki kukyannuma kukyaganya okukakkana mwaleeta abasawo okuva wa Mubende Mbarara nze bajje bakebere maama wammwe ajati era nga Alice oyo bwe yabagamba nti nze emasajja nze mbadde nzija kulaba maama ebintu ebyo mbadde nga mbiwulira oyo soze bebasawo abasoose babaleeta era bwe babaleeta nze ne bankubira essimu ne maama lwafa yayogerako nange ku ssimu afa enkeera nti wandiza olaba ne mugamba maama nze sigenda mu bintu ebyo maama twagala ogende mu ki tukutwala mu ddwaliro ki kubanga maama namutwala ku Kiosk Clinic we mutwala ku Kiosk Clinic bamukebera sisitemu yonna ye mu wiiki maama wiiki eryalo kafe tumutwala mu wiiki eno netugenda ne bamukebera sisitemu yonna maama era n'abasawo baŋŋamba twewunyiza omukadde omutima mulamu kino kiramu buli kimu kyonna nti kakati maama titumugamba nembagamba nze balinange maama sijja kujja kubanga olw'ensonga ebintu ebyo naye nga ebyabasawo byavadda nga babikola ki era n'ekiringa ekyokulaba ekyokulwala kw'omwana oyo Alice yatandikira ku mukulu wange Kizito omugenzi era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo Alice ng'agamba Kizito gotta omwana wange gwologa omwana olutalo lubeera lw'amaanyi nnyo ne bampita nga taata
tijangu oyingire mu nsonga zino nenzija era bwe najja Alisi yeetondera Kizito omugenzi namugamba baba nsaba onsonyi wewe kino biki mugamba Alisi okimanyi ebintu ebyo bijja kusibya ndi kakati ono Kizito alwaza omwana namutabula omutwe bwe yamala twayita nnaku nnyingi oba myezi nga jijo mbanzizeeyo era ate n'abakira muka mukulu wange Semyano namugamba gwotta omwana wange mu maka gano era mwana wange bwafa ngenda kuleeta bode njisule ku geeti yammwe era ne bankubira essimu paka we nagamba batenze ebintu yammwe ebyemasajja kyovola banze ebiseera byange bisinga mbadde nga nzije masajja nzija kulaba maama nga ndako wentalo zaabwe ezaki eze malogo buli kiseera malogo ge gali eyo olwokuba nti ffenna twajja ne tuzimba wamu taata we baagula ettaka baatugabiranga abaana buli muntu kitulu wali kifuko Nalongo baamugabira ettaka baamuwa naye n'atunda yaguzaawo muganda wange Semyano baamuwa ffenna abaana baatuwa kakati n'atunda ettaka yatunda poloti ye gye baamuwa poloti eruddawa awo wennyini era enkya wano jja kulagawo yatundawo n'aguzaawo mukulu wange Semyano kati sente n'azikolamu ate nakugamba kimune ekizibu kya muganda waffe oyo mwannyinaffe kati ne bw'onooboza enkya olagula kukiraba kubapangisa ababeerawo Alisi maama yamukole Alisi ekyo kyeyagambye embuno yagobwa awaka si gwe mulundi ogusoose abadde yavaawo emyaka giringa 3 oba 2 n'ekintu yaddira baganda bange balinga baagala omugobanga awaka naye nga nze ŋŋaana mbagamba nedda ne maama n'atuuka okumpita naŋŋamba sooka ojje nga baamugobera kyawaka ng'abonyaabonya maama Alisi kaŋŋamba oba yakuzibwa nakyejo ate nti ye yalinga ajjanjaba mamaamu nedda yasooka n'abeera nga amujjanjaba era n'atuuka okugamba nti nze maama okujjanjaba njala musaala naffe mwennyini ng'abitugamba ne tufuna n'abakozi nga tugamba Alisi oba osaba maama omusaala oli maamawo naye nga bw'anywa omwenge amukuba anywamu ku mwenge era omwenge gusingira ddala omukyankalanya omwenge gwe gwera kasitanywa ffenna tumumanyi kasitanywa ku mwenge we wava obuzibu kati nga amukwata oluusi n'amuka kati bano abazzukulu ababeerawo awaka nga be bajja ne bagamba bannange senga agenda kutta jjajja bannange mwandize nga senga agenda kutta ki nga bagamba baganda bange abo ababeeraawo naye nga batya Alisi omukola ki kati nze bwe najjanga era nga mugane Alisi kiki paka we twafuna abakozi muleeta omukozi olwaleero enkya omukozi ng'agenda tetujja kusobolawo amugobawo ebyokulya tamukkiriza kukola ki kati ne bamaama baffe abajjanga awaka okujja okulaba ku ssenga waabwe oba ku baganda ba maama bennyini batukogamba ng'abavumu okukamala obukamazi abogerera bino kasita olwawo okkobooti tayagala muntu akole ki abeerewo omusaayi gw'enkoko gwagamba gwe yasanga ku lujja ekiro nga beebase obudde nga bukedde ogumanyiko maama wange byo sijja kukulimba olw'ensonga nze masajja sijja kukulimba era ne maama yatuuka n'okutuuka okugamba oba omwana wange baliwo abaamunkyaya bukyaya kubanga nze nga maama mu wiiki nga nzijayo omulundi gutya oba wiiki singa mmeka nga 2 okuleka nga wakutwala mu ddwaliro nga nzija n'emmotoka ya muganda wange nemutwala nenkola ki naye byogamba nti kubeerayo nga neewala bintu ebyo ennyo ebise kubanga gwobasalira emisango gwe lulimi bw'ogamba ono kimunyiiza bw'ogamba ono muganda wange gwokola bwoti kyonanyiiga nentuka nenkola ki neŋŋamba owange era maama ebiseera ebisinga nga ŋŋamba ti mwana wange era maama yampita waliwo ne mulamu wange muka mwana wange era ekimugamba nampita naŋŋamba nti omanyi nti Rogers nti nkuyise wano nti nkutumiriza nga nkuyita nti naye nga toyagala kujja nti naye mbadde nkusaba bw'ojjanga wano toddamu kugenda wantu wonna nti kubanga baganda bo bonna bakoli buki bubi tebakwogera buki bulungi nti mukusinziira n'ekyawaka wano bagamba tulongoose wano bagamba wawo tetujja kukola ki kwegamba nze nemmanyi era byalinga kuva dda nga bibakola ki okuva natula ku busika bwe baluma nti olw'ebiraamo bya muzeeyi kakati Alisi batuuka ku ekyomugoba awaka era bankubira ssimu Alisi yakwata maama oba yamusaba mbu ayagala bizigo ngeri gye yali yerusanga kati n'amusaba ssente ng'omusajja mbu w'ebiziga zze mbu kati omusajja wamusaba maama Alisi agenda mu nju asabe maama ssente maama n'amugamba sirina ssente kakati ssente zirina ngula emmere ate ngulira n'ebizigo ebyokukola ki Alisi mbo maama bali bamuwadde emmere Alisi yakwata emmere n'akwata maama enviiri n'amuyiira emmere era omupangisa yaliwo n'ayita bano baganda bange bannange mujja omwana atta maama wammwe bane bajja kati waliwo omwana gwe bayita Kakebe mutabani waffe ye yasooka okumukwata namugamba naye senga lwaki otuka maama n'agamba mwana gwe nkukolimidde toyinza kunkuba
nonkola bwoti nonjira n'emmere gye mbadde ngenda okulya kati bankubira si baganda bange ne bajja ne bagamba Alice era ku olwo ne bamupaakingirako ebintu bye ne bagamba taata Alice okuva n'olwaleero katumugobye wano kagende abaana be bamukole ki batandika omulabirira era Alice bamupa ne bagamba waba atuse kweyembeera agende si kyalina kyenkola ki era Alice yavaawo akomye wano maama walwalidde okubeera obubi ennyo weeks 2 kubanga ne lwemujje mu ddwaliro ku kiosk clinic Alice yatakola kitaliiwo kakati Alice kyekimujja awaka era mutabani we Matovu omutabani we omukulu nagenda n'amupangisiriza ennyumba era Alice n'abeera eyo n'amala ebbanga lyonna nga nawakata kyalinya ki babeera gangu batugamba baggangu ndozaga kwanza era n'okuvaawo nze saddamu kumuwuliza kati nga bagamba babeera gangu simanya atambuza mmere kati nga nawaka tajja okulaba kuwani ku maama kati Alice bwe yagenda kati akomyewo wano mwezi weeks maama wakoze eki wafiiridde kati maama Alice wakuwa netujja maama okukola ki wano mukulwala era maama bwafudde ekiro tumala okuziika maama Alice ampita tuba tutudde awo nga okubaganya okubeera awo muli mu kiwubaalo nampita nangamba taata nti jangu nti nangamba taata nkubuulire gye mbadde embeera banzibye banga wiiki gye mmaze nga nzijanjaba maama banzibye ti ebintu byange byonna babikoze kikoze nga tikyakoze bubi nti naye taata mbadde nsaba ontunulemu kubanga ng'akyaba nti obuvunaanyizibwa olwo busigadde nga ki kyenva mugamba Alice kati nno olwo tukuze byonna by'obadde okola bikole ki biveeko olw'ensonga maama kaafudde tewakyaliwo agenda kukola ki kubanga kati tusigadde nga baki ng'abooluganda abantu kati buli kyetukola kyonna tunakikozesa bukulu nti ne mugamba siwali buzibu kasita ombuulidde enkya ngenda kuyita olukiiko bannange bajje tutuule tulabe kye tugenda okukola ki okutegekera naye teweeraliikira nagamba era taata singa oba onnyambye nenfuna n'akalimu nti newekanaaba ka woteeri neguba mudaala kwanza teweruma na lulimi ti olaba ekifo ekyo ngenda kukolawo omudaala emmere gye nnima kubanga ngisuubuliza eri abasuubuzi nja kufuna akamotoka kubanga ndaba kwana abantu bangi ekitundu kyaffe kinene mmanga abantu bangi ngenda kuteekawo omudaala nti era n'ekirowoozo kyange ndowooza wano tujja kuteekawo omukozi awaka ng'okugatta ffenna okukola ki okubanga tujja nti kakati onaateekawo omukozi omudaala ogwo gwe ngenda okukolaawo emmere gye naaleetanga gye mujjwanga okutunda tujjengamu eki essente ndi awo taata wamajja kuba okoze eki ndowooza njogera na muntu kati enkeera baganda bange nembayita ekiro kati netukubaganya ku nsonga eyo nenjiteekamu nembagamba kati bannanga amayumba gano tugenda kukola tutya tuteesa amayumba abadde agasolooza akole ki yaba agasolozanga kyenva mbaga kyetujja okukola nti ennyumba zijja kwagala okuddaabiza naki nti tule tujja kulugulawo akawunti ng'eyannalunga famire nti tubenga tukola ki kakati ne bannaffe bano baganda baffe bano abalala bannange benasikira baganda bange kwegamba tubenga tutambulira kuki emasajja tubenga naffe tunawo eki enjawulo nga tukuma ekitibwa ki kya maama waffe nti era ffena twakikanyako bulungi ne tusigaza ekintu kimu akawunti eyo tugenda kubaako baani yatulaga omukono nga yinebbwa n'agamba nti wamuluma nga mwakava mu kuziika maama ajja ti awo era ngenda kutuukawo kakati tumala okubyonna byonna binyoyola kati baganda bange ne bagamba nti taata Alice bw'anajja okubeera wano taata ekirowoozo ky'oleeta nti Alice ono abantu era bagenda kudduka wawaka nga bwe baali bakola ki naye kye tubadde tukusaba taata Alice tumuwe omuzigo guvengamu ssente asigale gy'akola ki kyenva mbagamba nedda maama kaafudde omuntu okyuka Alice ayinza okuba abadde nakyejo ekimukola ki nga kimulula lwa maama nga kimulula kubanga waliwo n'omwana omuto abadde alabirira maama mwana wa myaka 6 yatugambanga era nakati omwana akyogera niwo n'omubuuzaako enkya nti maama Alice abadde nga alina bupiritoni bwawa maama n'amusumulamu ssente muki mu luwuzi bona babimanyi n'abapangisa babimanyi ng'amujjangamu ssente kati nze ne mbagamba mumanyi nti Alice njagala abeere wano nti ennyumba gye tugamba okugyamu omupangisa okuleeta ssente mukulu gima atubuli omupangisa abadde tamuwa bulungi ssente maama abadde amubonyaabonya bwe tuba tujjamu Alice tajja kubeera mu nnyumba muno nnene abeere mu nnyumba eri nze njagala kumulaba ng'aliwa wano tumukuumire wano bw'anaabanga empisa ze tezikyuse tulyoke tumukole ki tumute nga naye akoze eki akitegedde era kati tebagamba bataata boosazeewo kane tukubaganya ku kyawaka ne mbagamba awaka muŋŋamba tujje maame wakkojja teenywa naye nze ng'omuntu bali baba maama baffe
Maama sijja kumuga nti maama wano nga walabika bubi. Maama wano nga kino. Mundeke nyera kuleeta omukozi. Nze nkyali wano. Era banneewuunya nnyo okundaba nga mbadde awaka wiiki singa 3. Kati bonna nga beebuuza oba mbala ki oba kine nga nkyalinda mukozi nze okukola ki okuvaawo. Kakati era kati enkeera tukumala okubaganya ebyo natubikkiriziganyizza mpita Alice. Yali alina saluni bwe yali ali awo waffe awo wennyini. Omukyala ali amusiba naye nga ali omwanywa mwenge. Era bwe yajja ne mugamba Nalongo sooka ojje nti Nalongo ejjo tewabaddewo twakubaganyizza kino naye tugenda kukola kino na kino na kino na kino. Neneebaza bulungi nnyo era ne mugamba njagala ne Matovu ajje amanye ku nsonga eriwa ku nsonga eno nti kale kati era twali tuli awo wennyini ekire Matovu yajja ne tumunyonnyola Matovu n'agamba taata banne tweyanziza nnyo tweyanziza biki kati kino kiggwera awo emisana Alice netwoza nti akoze eki kati awo wennyini ekiraawo Alice gy'afubutuka ajja tutudde awo baganda bange bonna batudde ndina abaana awo tuba twatugwera ku bikikubaga tulya nga tubagaza Nalongo gye yatandika okuvuma nze kwe kumugwira n'omuluma Alice n'atandika okuwemula nze neŋŋamba Alice n'amaziga ne ganvaamu neŋŋamba munnange wa ekikunvuma yabo oti kiki kati obusungu saakwata kumuluma era ndakwata mbooko namenya omuggo awo era ojja kukulaba ne mukwata ne mbagamba nedda era nali ntandika okumusabula taata bagundi ne bagamba taata tomukola ki Alice akole ki era bye baamukwata ne bagamba Alice okuva n'olwaleero Alice tukugobye wano kubanga olaba ovuma taata nga nakatayite gwe tuva okukubaganyako Alice buzibu ki bw'olina gwe batuteeseteese bwekiti ne bwekiti kati n'abaana bange benzaala baaliwo abaana ne bawulira obusungu ne bagamba senga tewandivumye kitaffe bwoti. Omulabi wa HK Media ndowooza tugenda kubeera tukuddira mu kitundu kyaffe ekyokusatu nga tugeze mu meeting ebyokwogera mukulu Kasujju Rogers alina biyitirivu nnyo ku nsonga za muganda we naye nga nkakasa ebisinga obungi olayika obitegedde abantu tugenda kuba tubasiibula. Manyi nti bingi by'obadde oyagala okwogera naye ebisinga obungi era tubitegedde. So kati tujja kuba tubaddira olunaku olw'enkeera nga muzze mu meeting tutegeere ddala Alice ono bwe yajja okusaba abantu ku media bamuyambe ensonga eyali emusabye abantu obuyambi ddala yali ntuufu. Baali baamuloga, mwali mwamusaddaka mu Illuminati, mwali mwamugoba waka byonna tugenda kuba tubimanyira maka gammwe olunaku olw'enkya. Ngenda kuba mbasibye olunaku olwaleero nti mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutuwagira, mwebale nnyo okunyumirwa programu yange mu Life Experiences and Adventures. Ebyewunyisa mu nsi tebiggwaayo. Poza teffe we tuli okubeera nga tubaweereza. Gwe wenna alina story gy'oyagala okunyumiza, alina obuyambi obw'enjawulo bwe weetaaga okubeera nga nkuyamba nga weeyambisa ku platform yange. Oba gwe alina financial support ng'osobola okubaako n'omuntu gw'oyamba ku channel eno, beera ng'onoonyako ku nnamba y'essimu gy'olabawo wammanga ate tusobole okubeera nga tukutuukako obulambalamba. Neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.